Dr. Jose Chameleone alaze etabbu bye bimu nno byengenda okubeera nga nkutuusaako ko alaze ku mmotoka bannange. Emmotoka bannange eyogeza abantu obwama ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala, so mu maaso awo ngenda kubeera nga mbikulagako ko kw'ossa ne Palaso kw'ossa munnange ate ne Palaso mu maaso awo ngenda kubeera nga njija nabyo kw'ossa munnange ate ne Freaky Gaza abadde side eno ate nga munnange wali Coco Must Shine omugambo gwatandise dda munnange ate okutambula mu katambi esayidi eno. Bampita Geminati, nsinzira ku Geminati Yugi. Kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno munnange kansooke nkutegeeze Dr. Jose Chameleone. Chameleone ayogezza abantu obwama. Kakati nno actually kansooke nkutandiseeko ko n'akatambi akabadde kakutte akati. Bannange Chameleone yeesaze munnange ate obwambalo bubadde bwa kabi nnyo. Chameleone ye musajja munnange ate oba ali omu munnange ate ku bayimbi abakyasinze okwambala munnange ate ebintu eby'ebbeeyi. Nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba abadde ku seremoni. Munnange ate n'asanyusaamu abagole be nga bw'olaba munnange ate mu katambi ku sayidi y'emu. Chameleone avuddeyo ko n'alaga munnange emmotoka. Emmotoka eno actually muganda wange alina ebintu eby'enjawulo by'agitonyeetonyeeko emabega ekyandibadde nti nno namba puleeti munnange yateekayo actually kalinga kawanga nga bw'ogezako okulaba. Akatambi kano ndabye nga kali mu kutuleedinga ku mukutu ogwa TikTok. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alaga munnange ati emmotoka ye ey'ettabbu nga bw'ogezako okulaba ku sayidi y'emu n'ebitambula ku Dr. Jose Chameleone. Enno abadde yaakavaayoko n'akola kolabo ne muganda we. Munnange ate olupya luli mu kutambula yalukoze munnange ate ne Palaso. Actually tulabyeko ko ku project ezimu Chameleone z'akoze munnange ate ne muganda we Palaso, so ayongeddeko ko ne project endala. Akatambi k'olaba ebadde challenge. Sigenda kubeera nga ndwawo ko wabula kankongereyo ko wali munnange ate ku Palaso. Palaso naye avuddeyo ko wali engeri gy'abadde agoyingamuko munnange ate crazy ne ssente ezo nga bw'oziraba bannange zibadde bbando. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone. I know when the dollar blink. I need a million things. Hey, hey. I know when they all of me. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone. Oba zibadde ssente mmeka naye nno zibadde ziweerako ddala munnange engeri gy'abadde agoyingamu
munnanga ate Crazy mu katambi. Kankwongereyoko wali Fiki Gaza alabiddwako ko mu katambi. Actually abadde ali mu kwesettinga oba abadde ali mu kwolekera munnanga ate ku show emu kwabadde agenda okupafoominga. Wekiri oyo bamuyita omugaza yamani wekiri oyo bamuyita omugaza yamani engeri gy'abadde agwengamu munnanga ate Crazy mu katambi ako akabadde kakutte akati. Leero nno bwentyo munnanga ate bwe mucekinzeko omwana mulenzi munnanga ate Fiki Gaza ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyokko Coco Master Shine ayogeza abantu obwama beeguddeko ko wali n'omuyimbi Vian Music munnange esayidi eno ekibadde wali mu katambi. Coco asoose n'avugamu kaawo Vian awo engeri gye babadde bagwengamu munnanga ate Crazy yonna gye biggweredde. Actually katusooke tulabe embeera nga bw'ebadde mu katambi. owaye tugenze tunabalaba amadda tugenze bannaye Kamala. owaye tugenze tunabalaba amadda tugenze bannaye Kamala. Yoyo nno mwana muwala munnanga ate Coco Master Shine nkugambye naye tagwayo. So bwe kityo munnanga ate bwe kitambudde mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok. Kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitulekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.